lugenda ku kyolunaku lumu bwe ruti. Sigino ffenna tujja gifuna. Abali mu makomera tujja bajjayo kubanga ekintu kiri kimu kyokka. Nkyukakyuka. Ekintu kiri kimu kyokka kuvuunika gavumenti eyo. Obudde bw'enkyukakyuka ebisa by'enkyukakyuka bigenda kujja. Tugenda kusindika omwana ono wa revolution. Tugenda kusindika omwana wa revolution ng'obudde bwe butuuse. Comrade, kyetuliko kye kituufu. These are the last kicks of a dying bull. Yes, mu mawulire agakagwawo obunkenge bumaze okubeera nga buyingira mu State House Entebbe. General Muhoozi Kainerugaba ampuliriza ono akiguddeko. Kyokka mu mbeera y'emu waliwo amawulire agafulumye amalala abantu abakunukiriza mu kanaana bamaze okubeera nga battibwa. Ampuliriza wano ku muliraano bino byonna nga bigenda maaso munda mu ggwanga Uganda waliwo okutya obweraliikirivu okulya n'okkombeso wani. President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono abadde Butambala n'ava e Butambala n'agenda e Kanoni era nga wenjogerera ono asuze mu kibuga ekimanyiddwa nga Gomba. Kati njagala ompulirize bulungi nnyo olunaku olw'enkya ono akeera kwolekera bitundu bya Sembabule okubeera nga mukwano gwange ampuliriza ayongera okubeera nga attaanya ensonga eya Uganda empya gye twolekedde. Nze Eke Master gano n'amalala mangi g'ogenda okubeera nga owulira olunaku olwaleero essaawa eno yennyini genkuleetedde nga mulimu n'amawulire amazito ddala. Eddie Kenzo ampuliriza ayolekedde ekkomera oluvannyuma lw'okubeera ng'ono kikakasiddwa nti yabba obuwembi bw'ensimbi bubiri obwali buweereddwa abayimbi. Wuliriza ggwe ono kigambwa mbu ayolekedde ekkomera oba okudduka mu ggwanga Uganda agende mu exile olw'ensonga mukwano gwange ampuliriza zengenda okubeera nga nkubulira. Nze Eke Master kaakati n'onkusaba n'obwombe video sooka ogimpere ekigalo bw'obanga olimpya nkusaba osubscribinge mukutu gwa nkyukakyuka Eke TV Media Uganda ntandise ne president. Abalala abasigalawo abaali abasajja abakulu nga bamukatuliki baabagula ne babasasula bakufugaze abaana baabwe. Abalala abali bakulu baffe abali myaka gy'abanyazi myaka gy'abayawe nga bamama baffe bakolanga wamu ba enule kati ne bapima abaana baffe nga bagenda obbawamba ne babawamba nga bakolera omugwira ne bababuzaawo. Abaana b'eggomba abaana b'e Kanoni abaana b'ensambwe abaana b'omu Kiwanda abaana b'e Kasaka abaana b'e Kitwe abaana b'e Nababeya abaana b'e Kampungu abaana ba muno mwonna njagala mumanye nti manye ebibaluma nange byebinnuma naye bwe mulaba nga nasuula buli kimu ne neewaayo mbakiikirire njagala okubajjukiza nti gibadde emyaka 40 emyaka 40 egy'okutufufugaza emyaka 40 nga batulimbalimba. Mulaba mwenna muli bavubuka bato ng'abavubuka be nasanze Busoga ng'abavubuka be nasanze Koboko ng'abavubuka be nasanze Busia ng'abavubuka be nasanze Ranungo be nasanze Mwacholi bonna ba myaka gyammwe yeffe mugigi gwe balimbalimba tetwakulaba tuziba amaaso. Kale no president abadde Kanoni era ebigambo ebyo ebisinga wabyogeredde wali ku butaka. Jjukira nti e Kanoni wano weyazaalibwa weyakulira weyasomera okusooka kaakati no nga ne bakadde be baziikibwawo bitundu bya Kanoni. Wabula nga wenjogerera nkutegeezeza nti ono amaze okubeera nga ayingira ekibuga Gomba era nga wano wagenda okubeera nga okiteeberezebwa nti wagenda okusula oba oliawo mukwano gwange ampuliriza. Bw'abanga tagenda kusula Sembabule ono yolekedde okubeera nga agenda kusula wane Gomba. Kaakati nno ebigambo bibino gwe ampuliriza. General Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'okulaba ebyagudde e Kenya oba ebyagwa e Kenya ng'abasajja bafuuse ettabbu kaakati nno ono ayongedde okutya n'okweraliikirira. Era ono bwe yamala okulaba ekyagwa e Kenya yagenze okulaba nga ne Tanzania abasajja beekozeemu omulimu. Wabula olunaku olwaleero pulezidenti w'eggwanga erya Tanzania amanyiddwa nga Samia Suluhu ono alayiziddwa mu bukambwe obw'ekyalo ennyo mu bukumi obuyitirivu ennyo mu security ennene ennyo era ng'ono alayiziddwa ku mukolo gwe nga tekuli mukulembeze wa ggwanga n'omu okuva mu nsi endala ebaddewo. Era kigambibwa nti ono omukolo guno baguyisiza mu kamooli olw'okutya abantu abadde beeyongedde okubeera nga bataama n'okutabuka ku streets ez'eggwanga erya Tanzania mu bibuga eby'enjawulo Dodoma, Dar es Salaam n'ebibuga nga Mwanza abantu nga bafuuse ettabbu. Era amawulire agongera okuvayo galaga nti kaakati nno gavumenti etandise okuwenja abavubuka buli muvubuka waali bamukwata bukwasi nga bamusanjaga. Wuliriza, bamukwata bukwasi nga bamusanjaga. Era kigamba nti waliwo silent genocide egenda maaso mu ggwanga erya Tanzania. Jjukira nti bano basoose ku
bajjako intaneti ne bajjako amasanyalaze ne basalako amazzi munda mu ggwanga erya Tanzania. Kakati nno wano we bafunidde olukusa okutandika okubeera nga balumba abavubuka omu ku omu ne batandika okubeera nga babasanjaga oba badde mu kwekalakaasa oba tobaddemu. Bano bagamba batta bussi bantu era nga wenkodde akatambi kano nga kiteeberezebwa nti abantu abakunukiriza mu 1000 kikakasiddwa be baakafa, naye nga bano enfa yaabwe erimu omukono ogwa gavumenti olw'okubanga bano bakoze ekitakolwa mu ggwanga erya Tanzania. Kakati nno ne babeera nga bateekawo okulonda wadde nga tebakoze electoral reforms. Kakati nno abantu ne beegugunga, abantu ne beedima, era geno kakananga abantu bangi bafudde. Kakati nno bino byatiisizza nnyo omuduumizi w'amagye ow'eggwanga erya Uganda. Era ono yakoze statement enkambwe. Ono n'ategeeza nti ekiwuka ekyagwa mu bannakenya kitandise okusaasaana nga kikiridde e Tanzania. Era ono n'agamba nti alaga obuyitirivu ennyo ekiwuka kino kyandiva e Tanzania ate ne kyambuka munda mu ggwanga erya Uganda. Kakati ono n'alabula ensi eya Uganda n'agamba nti mbeegayiridde abavubuka mwenna temugeza ne mukoppa ebyali e Kenya nga embasi y'eggwanga Uganda ekolezebwa omuliro. Temugeza ne mukoppa ebibadde e Tanzania nga Samia Suluhu bamaze omukubako akalulu. Bibino General Muhoozi wandika agamba, I see the Kenyan virus has been transmitted to Tanzania. Obulwadde obubadde buluma bannakenya obw'okwekalakaasa ndabira ddala nga bamaze dda okusiigibwa n'eggwanga lya Tanzania. Kakati CDF agenda maaso agamba Ugandans don't draw any silly ideas from our neighbors. Njagala kutegeeza bana Uganda temugenda mu maaso n'okwebika nti mukoppa endowooza ey'ekisiru okuva mu baliraanwa baffe. Bigambo bikambwe. General Kainerugaba Muhoozi agenza maaso agamba the security here is tight and merciless. General Muhoozi agambye General Muhoozi agamba the security structures here is tight and merciless. Kakati Mwami Muhoozi ategeezezza bannayuganda abagambye kyamaze okuzuula obulwadde obw'okwekalakaasa obadde buluma bannansi b'eggwanga lya Kenya, kyamaze okukakasibwa nti bwasigidde eggwanga lya Tanzania. Nagere masana bagamba nti njagala kusaba bannayuganda temugezaako, temwetantala, temugezaako ne mukemebwa newankubadde okwagala okukoppa endowooza y'ekisiru sire ideas from our neighbors okuva mu baliraanwa baffe. Agambye security structure here ebyokwerinda n'obutebenkevu wano amazima gali nti agambye nti very tight and merciless. Tight tudire ekigambo tight n'ekigambo merciless tukiteeke mu courts nti security ya wano ngumu nnyo eri tight. N'asemayo ng'agamba and merciless terina kisa. Amagye n'abasirikale b'eggwanga lya Uganda General Muhoozi atugambye bo tebalina kisa, merciless ekisa. General Muhoozi agambye bannansi b'eggwanga lya Tanzania bazanyidde ku magye ag'eggwanga lya Tanzania agalina ekisa. Security structure y'eggwanga lya Tanzania General Muhoozi atugamba amazima gali nti ebulamu. Ensonga lwaki bannansi basobodde okwekalakaasa ne boonoona ebintu bye bayonoonye. Agambye Uganda security is very tight and massive. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo emboozi eyafuluminga. Emboozi eno yeewuniikiriza abantu era yeraliikiriza abantu. Waliwo obuwumbi n'obuwumbi obw'ensimbi obwagabanyizibwa mu parliament munda. Wuliriza nnyo, obwagabanyizibwa mu parliament munda, ng'obuwumbi buno bwagabanyizibwa munda mu kakiiko akakosase. Wuliriza gwe, ani akulira akakiiko kakosase? Ye musajja Maidwa nga Segona akali amaggwa. Kakati nno waliwo member of parliament Owaigara West ono aleese bwino ampuliriza ayongedde okuniikiriza ensi. Ono agamba waliwo ekyoja mu miro ekyagabwa munda mu kakiiko kano akakosase era ng'omuliri gw'ensimbi gwaweebwa Senkulu ow'akakiiko kano amanyikiddwa nga Medard Luboga Segona akali amaggwa. Ono nga Honorable Member of Parliament ow'abantu
aba Busiro East. Kakati era ono ye yeesimbyewo ku bwa independent avuganya n'omusajja Sir Mathias Olukagamulumba dduka ekibabu ali ku kaadi eya NUP. Kakati nno oyo gwolaba ye Honorable Medard Lubega Sseggona akali amaggwa agambibwa mbu yeezibika ekyoja mu miro obumbi bw'ensimbi obuyitirivu ennyo okuva omusajja amanyiddwa nga Haamu. Uliriza gwe amanyiddwa nga Haamu era kigamba nti Haamu ono yamuwa ensimbi mpitirivu nnyo okusobola okwera nga atulya alipoota gye baali bakoze okulaba nga bannansi tebagitegera bannansi nga tebagimanya. Jukira nti Haamu yali ayagala kuzimba ku mwala gwe Nakivubu era finally yafundikira omwala guno aguzimbyeko ng'amaze okubeera ng'ateekako ebizimbe. Kaakati nno ekiri mu Kampala kifumba mutuku amazzi gatandise okutwala abantu era nga n'abamu bangi bafiiddwa bizinesi zaabwe beppo n'obulamu bwabwe bwatandise okubeera nga busirikka oluvannyuma lw'ennamutikwa w'enkuba eyatonnye olunaku olw'okwosajjo abantu bangi ne bafa abantu bangi bizinesi zaabwe ne zifa abantu bangi ne bafuuka ne bakabatwawa nga ntulege. Kaakati nno kigambwa mbu akakiiko ka Kosase kagenda okunoonyereza ku nsonga eno wali eya Haamu n'omwala gwa Nakivubu. Kaakati nno bwe kaafuna alipoota eyali enzibu ddala era alipoota eno eyali egaana omusajja ono Haamu alipoota eno eyali emugaana okuzimba ku mwala nga baali bamaze okubeera nga balengera obuzibu obwali bwolekedde ekibuga Kampala era nga bano beegattibwako ba engineers ab'enjawulo bwe batyo ne bawa akakiiko kano amagezi akakosase ne babagamba mulemese omusajja Haamu okubeera nga azimba ku mwala guno kubanga bw'anaazimba ku mwala guno ebizimbe bingi ebyolekedde okubeera nga bigenda kugwira bannansi olw'amazzi akagenda okufulaadinga gasobole okubeera nga gayita mu myaganya n'emikwesese egy'enjawulo gasobole okubeera nga gasula ebizimbe eby'enjawulo era bannansi bajja kutandika okufa abalala bajja kutwalibwa amazzi gano si bantu bokka ne bizinensi. Kaakati nno akakiiko kano akakosase akawulirwa omusajja amanyiddwa nga Honorable Lubega Sseggona akali amaggwa alipoota eno amala okugifuna kigambwa mbu ono agituulako mu mbeera eyakaneerira ensimbi kannekkuse kanneeyagale mwe mukozimbe. Uliriza ebigambo. Abatulaba mwasuze bulungi muli bulungi munzikirize amannya neeyanjule mbwateeka Mwaggafa MP Gara West era nsooke okwetondera eggwanga kulwa okubalyamu olukwe ffe nga bammemba ba Parliament obutayamba bannayuganda. Ensonga gye ndeeta olwaleero tukedde ng'ennaku z'omwezi ziri lumu mwezi ogwa Novemba nga bannaffe e Kampala mu downtown bali mu kukaaba amataba gabamazeeko amataba gabalidde ne gabamalawo naye kireese obuzibu ffe bammemba ba Parliament ffe twabatunda. Ensonga gye ndeeta nze ntuula ku kakiiko ka Kosase mu Parliament akalondoola ebimu ebitongole bya gavumenti engeri gye bikolamu emirimu. Baatuwa okunoonyereza engeri Haamu gye yafunamu obuyinza obuzimba ku myala nga kakiiko kaffe akakulembera ye Mwami Sseggona Medard Lubega. Twakufuba nnyo naye nga Honorable Sseggona ne ttiimu yo abamu nga mukukuta. Twafuba nnyo okubabuuza mutuwe ripooti tuyambe bannayuganda ripooti nga mutulaga muli bize mugikola ne bakkiraako abamu mukukuta nayo kiro nga Haamu amaze obbawa omudidi gwa ssente gwe gubabonyaabonya. Nze njagala kwebaza Honorable Nsibambi ono wa Jalia City, njagala kwebaza Honorable Naluyima ono we Wakiso kubanga twakagezaako tulabe ku report tumanye ebirimu tusobole okuleeta minority report nga tukuba Haamu nga tumanye ekintu kye bakola kya bulabe. Abantu bajja kufiirwa emaali, abantu bajja kubonaabona kubanga abamu nti baagala kusakinyusa President Museveni. Ffe ebimu ebitubonyaabonya okulaba nti gavumenti etukalakatta n'etubonyaabonya ne tugenda okwewandiisa ne batuggyamu ne tubeerawo nga tebakyatwetaaga tubeere mu Parliament, tebakyetaaga tuweereze lwa mazima gaffe nti emitwe gyaffe gitweyimirira. So baganda bange teri muntu yasinga obbatunda ng'omwana wammwe gwe mumanyi Sseggona ne ttiimu ye. Baagenda ne bakukuta n'ekiripooti ne bagaana tetukirabako ne bakireeta mu Parliament kwolwo nga bamaze okuteesa nti ne ku Parliament eyo report tebagisomanga. Kaakati kwolwo presiding officer yagamba nti ku lw'obudde
ezo ripooti zonna tuziyise by omnibus nga tezisomeddwamu ziyise za ripooti nga 6 nga 3 era ne ripooti yali ewagira Hamu okukola emirimu gye yayitiramu ebyo nga teri memba wa parliament gwobuuza n'asobola okubuulira ebyalimu kubanga bagamba tuyise kubanga president yabagamba mubeere nga mulonda abantu ab'emitwe nga mikalu kasita babasobola okuyisa ekyo kyokka kyayagala. So kakati ba mitwe mikalu bayisa ne bakiwagira nga tebamanyi kye bawagira nga Hamu teyafuna na environmental impact assessment bine byanne mu kakasa ne bamanya nti kino tekisi kya bulabe. Hamu nga physical planning gundi ya KCCA teina bya approving teina bya manyi ekintu ne kiyita bannayuganda kati yennaku gye muli mu kubonaabona mwe abasuubuzi abali downtown. Kaakati njagala bategeeza nti ekibabonyabonya kyekyo ekintu kyayita nga bamemba bamaze okufuna omudidi gwa ssente era nakwatibwa enyiike n'enkubira Honorable Joel Ssenyonyi n'emugamba Honorable Joel mutukoze bubi opposition ne mutandika okulya ssente ne muyisa report nga tebiriiwo n'angamba bitya ne munnyonnyole kyabaddewo Sseggona kye yakoze ne ngamba njabbawe mula njabbaswaza lumu yangamba Honorable bale kumbuulira katulabe kye tusobola okukola era nze kyemmanyi Honorable Joel njagala kwebaza abamu kye mutamanyi Honorable Sseggona kye baagaana okumuweera card ye gundi okuvaayo neetegeera nti Honorable Sseggona yakwata ku ssente za Hamu n'ayisa ekintu ekyo mu ngeri etaategeerekeka. So baganda bange njagala bategeeza nti abantu baalya ssente kyekiri mu kubonyaabonya bannayuganda, kyekiri mu kubonyaabonya mmwe abasuubuzi. N'olwekyo njagala bategeeza nti nze kyensuubira tebaŋŋamba naye kyemmanyi ensonga zange ze nawaayo ze ziyinza okuba zaaviirako Sseggona obutafuna kaadi ate baali tebayinza kuvaayo bamukube nga bwe baakuba mpuuga kubanga mwandirowoozezza nti ndowooza bano babakuba buli gwe bakuba ku ludda lwa ssente. N'olwekyo tubonyaabonyeza bannayuganda kyova olaba ffe abamu baatumye kaadi abamu baatulemesezza ne twewandiisa ne batugjamu kubanga ebigambo bye twogera terina gwe bisobola okuwoomera. Nsaba akantu kano mukadiweetinge mukatagingeko gali amata bagenda bye simanyi bikola katambule ensi etegeere at least abaana bali tulabako ne batujulira. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwange atuwuliriza ali ku mukutu ogw'enkyukakyuka gwa AKTV Media Uganda wuliriza ebigambo wuliriza okusanjaga okutirimbula okutuga n'okutta bannansi. Kaakati nno nga tunabakubira nga otuwegattako nja kusaba n'obumbeefu osooka osubscribinge ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda teweerabirako nakkade bw'okoona nakkade buli waka gotteekayo ng'ono agenda kubeera nga takuyitako agenda kubeera nga takusuba olwo ojja kubeera nga omufuna butereevu mukadde konna. Ate era mu mbeera y'emu nkulaga nti live zonna eza President Kyagulanyi Ssentamu buli waabaali tutambula nazo ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda nga enkola yaffe bweri ey'omulembe guno. Kati wuliriza ampuliriza nga video maze okubeera nga ogiwa ekigalo ereme kubeera nga ekona etalaga ensi yonna buli lw'ogiwa ekigalo information oba ogisindikidde mu nnansi yonna gy'ali. Kati wuliriza ebigambo. Amawulire agafulumye munda mu ggwanga erya Sudaani jjukira nti Sudaani eno yayuzibwayuzibwamu era nga Sudaani eno waliwo okulya n'okukomba essowaani nga batwala omusajja amanyiddwa nga eyali dictator omusajja amanyiddwa nga Field Marshal omusajja yali amanyiddwa nga Omar el-Bashir ono yali generali eri akulembera eggwanga lino erya Sudaani. Kakati ono omwaka oba gwali gwa 2015 ndowooza weemanga siri mistaken bwemanga ni mistaken mujja kubeera nga munzikiza omwaka omutuufu mu komenti. Omusajja Jeno Burhan yeekata ne Jeno Dagalo kati omusajja ono ne bamujja ku bukulembeze bw'eggwanga lino erya Sudaani era nga tujjukira nti revolution eno yatandikibwa akaana akawala ku Facebook oluvannyuma lw'okubeera nga abantu baabongeza ebintu ebikozesebwa mu maka era bano abantu ne beediima ne beegugunga. Kaakati olw'amagye ne gasanga ekiwedde bwe gatyo ne galindiggula gavumenti eno ey'omusajja eyamanyiddwa nga President Omar el-Bashir era nga wano omusajja ono
bamukuba ekijji ngugambye nti President Burhani kati akulembera eggwanga erya Sudaani ebigambo bwe yamala okubeera nga akwata obuyinza baalema okubeera nga bakkaanya n'omusajja amanyidwa nga General Dagalo era ng'ono yakulira ekibinja ekya Rapid Forces ekiri mu ggwanga erya Sudaani. Kaakati nno bano abasajja nga bamaze okukwata obuyinza munda mu ggwanga erya Sudaani eno baafuna obutakkaanya era wano emmundu yaddamu bopya okubeera nga eseka ogenda okakkana ng'omusajja amanyikiddwa nga Burhani bamugobere mu kibuga ekikulu ekya Khartoum nga abasajja ba Rapid Forces oba Rapid Support Forces bamaze okubeera nga bawamba ekibuga kino ekya Khartoum. Kaakati nno emmundu neeseka okumala ebbanga era omwaka gwawera oluvannyuma abasajja bano aba Rapid Forces babajja mu kibuga Khartoum ne babawalawala ne babafulumya ekibuga kino. Kaakati nno amawulire agava munda mu ggwanga erya Sudaani gongedde okubeera nga geeraliikiriza. Jjukira nti Sudaani eno baalwana olutalo olw'omunda okumala emyaka n'ebisibo okweyawulamu ne bakola eggwanga erya South Sudan erikulemberwa kati omusajja amayiddwa nga President Salva Kiir Mayardit nga ye president w'eggwanga lino. Wabula nga na bano aba South Sudan wadde beeyawula ku Sudan eri ey'omambuka nabo balina entalo zaabwe ez'omunda era nga waliwo ekiwayi ekikulembera Dr. Riek Machar ono nga ye vice president ow'eggwanga lino erya South Sudan. Kaakati eno essaawa zino twogera ku Sudan ey'omambuka njagala owuliro ekitirimbula bantu ekita bantu ampuliriza tuli mu kusoberwa ng'ensi ekyagenda mu maaso n'okkula mubadde mukimanyi nti ekyaliyo abantu abafa mu ngeri ey'ekyeyonoonero. Mumanyi ekyabadde mu ggwanga lya Sudaani. Sudaani eno gye mwakazaako ya Bashir mu kabuga ke bayita Al Fasher amagye ga Rapid Support Force agakulemberwa omukulu gwe bayita Dagaro galumbye ekibuga kino ne gakirimbula kumpi abantu 7 kalamba. Boy kino tekibangawo, kino ekitta abantu tekibangawo mu kiro kimu ne bakirimbula kumpi abantu 7 kalamba. Bukyanga bakwata omukulu gwe bayita Bashir ne bamuggalira ensi eno yafuuka yakirwanire ng'era bannamagye babiri bagenda mu maaso n'okulwanagana. Omukulu gwe bayita Burhan n'omukulu gwe bayita Dagaro leero najja n'awamba kino ekibuga enkya ate olina dda n'akiwamba. Kati kana akabuga ka Al Fasher omukulu gwe bayita Burhan yali yakawamba n'akajja ku magye ga Rapid Support Force gakomyewo ne force ne galyoka gatirimbula abantu. Ekyasinze okwewuunyisa mu Masaka eno mu ttemu lino mu kitta abantu kino basinze kutta Abasudaani abalimu oluddugavu. Mukama Katonda wange nga oba kusanga oli mu Sudaani ng'olimu oluddugavu wabadde wakufa ng'osalirwa gwakufa gwe kino ekitta abantu boyi tekibeerangawo. Amawanga mangi gavuddeyo ne gavumirira ekikolwa kino. So omukulu gwe bayita Dagaro bwe yabuuzibwa ku nsonga eno yategeezezza n'agamba nti agenda kubonereza bannamagye bonna abeenyigidde mu kintu kino. Bannamagye abakulembera amagye ge buli munnamagye yenna agenda kuvunaanibwa naye nga anaakituukiriza ku magye ge anaasobola okugakwatako, anaasobola okuvunaana abantu bano, anaasobola okubawa ebibonerezo ebibajyamu. Omanyi gye bayita okutta abantu 7 abantu 7 balamba baaluguzeemu obulamu. Naye ensi zonna ezifugibwa bannakyemalira ne bagaana okuwaayo obuyinza mu mirembe zifundikira nga bw'olaba Sudaani y'omumambuka eyo bwefaanagana. Kasita bannamagye bagaana okuwaayo obuyinza mu bannansi ne bagaana okuzzaayo obuyinza mu mirembe, bino bye biddirira mu nsi. Abantu 7 ne bajja batokomoka bwe bato ne bafa ebintu eby'ekisiru. Kyewuunyisa nga bw'olaba eggwanga lya Libya kano Muammar Gaddafi yagaana okutegeka free and fair elections. Ekyaddirira ssaawa ya leero mu Libya ndowooza eriyo gavumenti bbiri. Waliyo gavumenti efugire Tripoli, waliwo gavumenti efugire Benghazi. Zonna gavumenti ziri mu nsi eno. Oyinza okukikkiriza ekyo gwe? Kasita bannamagye bagaana okuwaayo obuyinza mu mirembe ekiddirira civil war. Eggwanga liba lirina okugenda mu civil war. Nze simanyi abakulembeze ba Africa kikyabatuukako. Bano babiri oluvannyuma lw'okukwata Bashir ne bamuggalira baavaayo ne basuubiza Abasudaani because struggle yali y'Abasudaani, revolution yali y'Abasudaani beerwanako, amagye ne geefuula gabayambako. Bwe twogerera olwaleero amagye gaatekinga over naye ne gagaana okukwatagana. Kati bw'otunuulira Burhani ekitundu kyafuga kumpi kirimu nga Uganda 3 ate bw'otunuulira ekitundu Rapid Support Force kyefuga ekyeddafa kumpi nayo kirimu Uganda nga 3 baagaana okukwatagana buli omu afuga kitundu kye. Can you imagine? Mwana abantu bakyagenda mu maaso n'okufa ebyekyeyonoonero. Ensi eri mugenda mu maaso nakula n'okulaakulana. Abantu bali mugenda mu maaso kuzimba infrastructures z'amaanyi, tekinologiya.
Africa ekyali mugenda maaso na kulwanira buyinza ani afuga kati Africa egenda kumala bbanga ki mu mbeera eno ey'okulwanira obuyinza mu butuufu kya nnaku buli muddugavu yenna nga mu Sudan yasangiddwa mu kabuga ke bayita Al-Fasha yabadde alina oddugulamu obulamu abantu kumpi 7 bannange abantu bafa mu ngeri y'ekyeyonoonero abantu bafa mu ngeri y'ekyeyonoonero bannayuganda mulina omukisa okutereeza bino ng'obudde bukyali bannayuganda mulina omukisa okutereeza kino ng'obudde bukyali otherwise twolekedde okufuuka nga Sudaani ya Bashir mbabuulira ate siva obwenajja nawe awoza ninawo ka bizinensi kange simanya nfunayo ebiri abaana ne banywa amata ojja kuba tokyalinawo ojja ebiri gino tebereza abantu abatalina musango abantu 7 Rapid Support Force neyingira buyingizi nejja ne batugumbula ndabyeko awo amawulire nga galaga nti abakulidde ekitta bantu kino bannamagye ba Rapid Support Force bamaze obbakwata bonna ne baggalirwa so tetumanyi tulindiridde okulaba amawulire agagenda okuvayo sayidi eyo tulabe abantu banasobola okufuna obwenkanya justice enaabeerawo batebeerewo peace kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso kampeyini z'omusajja amedwa nga General Kaguta Museveni wahabulwa ampuliriza zongedde okubeera nga ziteeka abantu ku bunkenke n'okubeera nga abantu batandise okuvayo nga bakomplaininga ku bayimbi abatwalibwa ku kampeyini zino ez'omusajja General Kaguta Museveni okusinza ku mawulire agalaga nti mwami Museveni buli watambulira buli walaga abayimbi bangi ababeerayo naye nga abayimbi bano batandika okuwemula abantu abo uliriza bawemula abantu ababeera baze ku kampeyini oba ku rally zino eza General Museveni bano bayita mu nnyimba nyimba eziwemula era bamala okuyita mu nyimba eziwemula ne batandika okubeera nga bazina amazina ate agasikiriza n'okulaga nti abantu bano bandibanga baseegu kaakati nno okusinza ku bigenda mu maaso omukyala amayiddwa nga Janet Kataha Museveni ono nga ye mukulembeze amini ng'ono ye mukyala First Lady owa General Kaguta Yoweri Kaguta Museveni kaakati nno yavuddeyo ku nsonga zino n'aduumira n'agamba nti kusaasira omukyala amayiddwa nga Stacey Mayanja tukooye okutukunamiranga ku siteegi tukooye okubeera nga muzinazina ebizinazina ebyekisiru ebizinazina ebiwemula kati bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza njagala nsooke nkuzeeyo katono nnyo kampeyini zino zisinga kubeerako baana bato n'abantu abavubuka oba oliawo bepo n'abantu abakulu kale abeesobola oba oliawo abensa era kampeyini zino zibeerako n'abamu ku baliowa ddiini abasajja abaliowa myoyo kaakati nno okusinza ku mawulire galaga nti kampeyini za General Museveni ziriko abantu abakunami ziriko abantu abaseducinga ziriko abantu abeekola obusolosolo era nga ziriko abantu abayimba ennyimba ez'obuwemu kaakati nno okusinza ku mawulire galaga nti mukamwami Museveni amayiddwa nga General Kaguta Museveni mukyala we amayiddwa nga Kataha Museveni Janet kaakati ono amaze okutuwa order n'okuwera bino byonna nga bigenda mu maaso saagala weerabire nti abayimbi bonna ba faded artists bannamukaderulira mu nnyana okutandikira ku ba Jose Chameleone bakusaasira ba Stacey Mayanja bonna abagwadda ku mpagala baliripaza abagwa bonna be babeera ku kampeyini zino babebekulu mbu bayimbira abantu wabulanga obuseegu batewe bukulembera abantu bano butereevu nnyo njagala nsooke nkulingizeeyo katono nnyo nkulaga abantu bano ebizina bye bazina ampuliriza ogenda kukwata ku mumwa era nga twalabako olunaku lumu nga kusaasira ono ne liri pazo beegudde mu magulu ku siteegi kwennyini eya General Kaguta Museveni we yali akoze raali bw'atyo ng'omusajja liri pazo yakwata omukazi kusaasira n'amulindigula ennuma y'ekigwo mu bantu ku siteegi kwennyini n'amwebakako wadde nga bano baali mu ngoye ne bakola obusolosolo obwali obuyitirivu ennyo ampuliriza era ogenda okakkananga bino bigenze era abantu bangi abaavumirira ekintu kino omukazi ono kusaasira kye yali akoze ne liri pazo ebiseera ebyo ku siteegi wali mu maaso ga nkuyanja n'enkuyanja ey'abantu era abantu bangi balabwako ku siteegi ez'enjawulo nga mwami Museveni anawe agenza okuba kampeyini ng'abayimbi bayimba wabula nga tewali muntu n'omu yadde akuba mu ngalo nga tewali muntu n'omu yadde musanyufu nga tewali muntu n'omu yadde ampuliriza akuba omuzira ampuliriza mu mbeera bweti kansoke nkutwale mu bintu bino ebintu ntu ebimpemeggu olaba abakazi bano naku 2 emabega nalabye vidiyo ya First Lady Janet Kataha Museveni babadde ku laale nga bakuba kampeyini ne President Museveni omukyala yavuddeyo n'agamba abayimbi nti engeri gye mwambalamu engeri gye muzinamu eraganga abagezaako okuseducinga oba okusikiriza abasajja oba okukola ki ebintu bye muyisaawo si bitegeera. And these dances you make also
watch out the dances you make and make your body look like you are trying to attract somebody. Please remember, I was young like you a long time ago. I liked dancing. But in those times, we used to dance with just your hands and your legs. You didn't go with Campaigns zisinga ku interesting abaana bato olw'ensonga nti zibeerako abayimbi, zibeerako emmere, zibeerako okuzina. Naye campaign za NRM we zituuse zeetaaga okwogerwako tuve mu bintu by'okusaaga. Zifuuse ekimansulo. Natunulidde omukyalo ono ng'ali ku stage ali wansi nga enzina gyazinamu abaana abato bali wali bamutunuulidde ne ngamba bano abantu kiki bagezaako okuyisaawo. Twakkiriza nti ennyimba ezimu abayimbi ze bayimba baziyimbe naye nga baziyimba mu kiro era nga baziyimbira eyo mu biduula. Ennyimba ezo bwe babasazeewo ozireeta mu kampeyini ozikuba ate zandibadde tebakola bintu bye bakola kiro eri mu kibaala. Kuba kampeyini zijjuddeko baana bato, baana b'amasomero, abantu abakulu abasinga obungi obudde bw'emisana babeera bakola. Kizibu nnyo okusanga omuntu omukulu agenda okujja ku laale agiyimirireko okumala essaawa 2-3 awuliriza muntu byagenda kwogera oba byagenda mugamba. Abantu abakulu babeerawo eddakiika 15 nadda ku bibye. Kampeyini zisinga beerako baana bato. Bannange, ensi yaffe eweddemu ensa, ensi yaffe eweddemu buli kimu kye nandibadde nkugamba. Ensi eweddemu ensonyi. Bino ebintu ngenda byogerako wano, abamu mugenda kunvuma, mugenda kuŋŋamba jjawo kola ki naye njagala nkubuulire. Ogenda kulaba obwonoonefu bw'ensi nga gw'okaddiye otudde wali kati ng'abaana bo bakola ebintu byewandibadde tosuubira abaana kukola. Abayimbi mubawe emirimu bajje bayimbe oba bayimbe ennyimba ki ezo zonna ze bayimba tetubagaana olw'okuba baagala okukola ssente. Naye ate tebaleeta bintu bya mabaala bye bakola kiro kubireeta ku gundi, kubireeta katuuti. Omukama kuume, nze ndi wano okuvumirira obwonoonefu n'obukaba obutambuzibwa ku kampeyini, naddala kampeyini za NRM. Kibi nnyo. Bino ebintu babikola ne pulezidenti waali kyemwagala ogamba nti pulezidenti Museveni aba atudde wali mu kidaala abakazi ne bakola bino ebintu. Omukama kuume yagaliza Munnayuganda. Kakati nno nga bwe nakutegeeza mu ntandikwa nti omusajja mayindwa nga Eddie Kenzo ono ayolekedde okusibwa n'ebisumuluzo bisuulibwe mu nnyanja oba bisuulibwe mu ttooyi. Okusinza ku mawulire galaga nti ku musajja ono mayindwa nga Eddie Kenzo yaweebwa obuwumbi 5 obw'ensimbi eza Uganda era ng'obuwumbi buno obutaano bwamuweebwa okutandika okubeera mbu essente zino ng'aziteeka mu ssako mbu ey'abayimbi era ssente zino zaamuweebwa nga ye mbu pulezidenti wa federation akulembedde abayimbi abalala asobole okubeera nga bano bejja mu bwavu n'okwekulaakulanya. Kati mpuliriza bulungi. Okusinza ku mawulire galaga Eddie Kenzo ono bwe yaweebwa obuwumbi 5 mbu yasooka n'akwakkulako obuwumbi 2. Okategedde yasooka n'ajjako obuwumbi 2 n'abukuba endyanga n'abukuba kava n'abusimira mu ttaka. Kaakati obuwumbi buno 2 bwe yali atwala ssente bali n'abagamba tuleese obuwumbi 3. Kaakati obuwumbi buno 3 ate bwe yatuusa wali mu bakulembeze banne ku federation uliriza ggwe ekigenda okuleeta Eddie Kenzo okubeera nga agenda mu exile ave mu Uganda oba sekyo asibwe emyaka n'ebisibo. Obuwumbi 3 bwe yaleeta okwanjula mbanne nga bwe bakulembera federation. Kaakati bano baasalawo mbu nabo ne basooka ne babutemaatema. Bwe basooka obutemaatema nga bo abakulembera federation ne babugabana obusimbi obwasigalawo obuswazi bano bwe bakwata batandike embu okusuula mu nsawo ey'abasajja abayimbi n'abakazi abayimbi. Kaakati no wetwogerera nga accountability yandibanga esabwa essaawa yonna. Omusajja ono amanyiddwa nga Eddie Kenzo accountability abasajja bandibanga bajeetaaga. Kyokka okusinza ku mawulire galaga nti ono accountability tasobola na kubeera nga agikola kubanga ensimbi ze yasooka okuggyako obuwumbi 2 tazimanyiiko mayitire era tezirabwangako yadde okubako eky'omulubaale. Jjukira nti ensimbi zino zaamuwa musolo ezandikuyambye okukola amasomero, ezandikuyambye okuteeka eddagala mu malwaliro, ezandikuyambye okubeera nga zikulaakulanya bannansi, ezandiyambye okukola enguudo, ezandisise amazzi mu bitundu ebyenjawulo, ezandita
batambuziza amasannyalaze kaakati nno abasajja baziriko bazeegabira nga bw'olaba omusajja oli ow'ebitaano mpuuga eyeegabira obukadde ebitaano ng'akwataganye ne paaliyamenti bepo n'abo abagikulembera. Kaakati nno ampuliriza, njagala nkutwale butereevu nnyo mu nsonga y'omusajja ono omuyimbi ayolekedde okuliira ku nsiko essaawa yonna, ayolekedde okusibwa amayisa essaawa yonna bwe kiba nga gavumenti eneerondoola neekola bulungi. Eddie Kenzo oba muyite Edisa Musuuza yandiba okuwunzika ng'ali mu kkomera oba ng'avudde ku midiya ne mu mawulire n'addukira ddala. Gavumenti yakwata obuwumbi obusoba mu 5 n'abuwa ekibiina kya Eddie Kenzo. Eddie Kenzo nga pulezidenti w'ekibiina n'atandika okusaasaanya ensimbi ezo. Ezo ensimbi ze zimu ku ssente eziva mu gavumenti bwe zityo ze zimu kuzisinga ossuula n'okuddusa bakyamaani b'ebibiina ebyo baba bakulembera. Olwedde obuwumbi obutaano obwagambibwa nti bwaweebwa Kenzo buyinza okuba bwatuuka 3 ng'obubiri abakulu baabulya. Bwe butuuka 3 abatula ku lukiiko lw'abakulembeze abakulembera abayimbi ne bamugamba tulina okuggyako buli omu miliyoni 3 ye oba 10 gwe nga pulezidenti oba chairman tolina ng'egyo ogenda kugaana mu basajja bo b'okulembera nabo nga bonna bagambye boodi mugiriko abantu 15 bonna bagambye tuggyeko miliyoni 10 buli omu gw'omu nga chairman n'ogaana kumbe gw'olugwamu kubanga ku lukiiko lwa Kenzo kuliko ogusajja guli awo gwetasaba ku pulezidenti gw'abayimbi guli awo tekuyana luyimba n'olwo abagomayi mujja kuteeka mu comment section. Kati nowana ayambala ebya yero n'atonya mooli bajja kumukwata sina kindi ajja kudduka iye. Kakati sente ezo mutulanga boodi nga buli omu ajjako 10 nga musooka mwegabanya mwekubako nfuufu kumbe sente muzimalawo. Kati nga mutandika okugamba nti ajja gwe tuwa leero kasita nga ali ku ludda luli nga olaba King Saha n'abalala oyo tumuweerawo nga tetumaze namusayinisa lupapula lwonna kubanga tunoonya defensive to defending singa obuzibu buzze nga batubanja sente ensimbi zidduka ne zisaanawo gye biggwera nga temukyasobola kuwola bammemba. Obuzibu nanga buli ku muntu ogwo chairman gwo bamanyi. So Eddie Kenzo agenda kukwatibwa sira kiri agenda kudduka ne media agiveemu olw'essente ezo kubanga kigambibwa nti sente baazirya bazikakanako zonna ne bazirya ne bwaneyambaza yero ne yefuula musimanyi. Ladies and gentlemen, mwakisabye era ntuuse kankibawe. With respect, Mpuuga is gonna be roasted. Yabadde amaze okuvuma okulumba okukakanya David Louis Luongoya. Ekyazzeeko is a sight to behold. Here we go. So, I want to speak to Nacholi in Lango. Actually, we have been approaching so many people. Some lined and chose to run as an event. Others joined. We actually even declined. People were willing to join us. And that's a natural law. Mr. Luongoya, don't you find it rather amazing or rather intriguing that a new party has been able to make inroads across the country? And what does this mean for the grip that NUP has had as the leading opposition? First of all, I think I need to respond to what has been said here. First of all, I did not want to mention the Honorable Mpuuga here because as far as we are concerned, he's in the past. It is Honorable Odonga Otto who brought up his name, and I was duty bound to respond. And he's just making innuendos, crazy innuendos. He has a case to answer before the people of Uganda about a service award that he gave to himself, when the National Unity Platform gave him an opportunity. And that is what caused him problems. I think that is something he needs to explain to the people of Uganda than make ridiculous claims about NUP and all that. If he has any evidence, let him bring it forth. And just make those kinds of ridiculous allegations. But like I said, I wouldn't want to exchange with him because, Simon, what we're dealing with are very, very important matters of national importance. We have a nation to deliver from the mess it finds itself in. General Museveni has mastered the art of,
people use. You're watching Mordecai Marissa Live political commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. Ladies and gentlemen, oh my God. Chichichino. Olabye face ya Mpuuga kyefuse. Alo, wetegese tusimbule. Oh my God. Nina kakawa. Funa kakawa oba kachai, tea, oba chonna chonna. Funa koga yo oba konywa. Tugenda kusimbula. My. And yes, indeed, Ogamboti Okansmenti oli bulungize Mordecai Morisa. Size wano muna mugwanga United States of America kuweleza. Nze omuteketeke omugalatia owekitiibwa munnange olwaleero naye yasazeewo okubeera nga atwegattako era omulengera atuddaawo. Owekirespect. Tugenda mu respondingako. Oh my God. Give me a fire extinguisher. Oh my Lord, this was a sight to behold. Mpuuga Buchanga Bamutenda. Are you ready to simbule? Subscribing on to simbule. All right, let's do this. Now, ladies and gentlemen, when a conversation change agala ojukire, I need to put away this cap. Chijemu frame. All right, wanachija kwa bulungi. Change agala ojukire one. NUP obudde ebumalira bwe bagamba obudde ebumalira kuba opposition kijjukire kuba ogenda kukyetaaga bweno conversation ekyokubiri NUP evumo be enyoma abantu kijjukire nakyo mweno conversation baleese abantu bonna ababadde ku show kujjako omubaka Patrick Nsamba ye yabadde atalumba NUP bonna ba Odongoto balina analyst gwe baleese fake is not analyst at all. Zero mbu analyst mbu amana analyst alinganga omanyigayi bamuyitani Wakida bamuyita Wakida eyategekanga simanya polls mu Uganda engalaga Museveni ebitundu ebiwagira Museveni byeyongedde yamaliza alonda Museveni. Just fake people, just pretenders bali awo nze ndi analyst. They are not analysts at all. They do not. Zero. Then abalaba Odongoto balese ba Ofono Opondo ba Mathias Mpuuga naye David Louis Rubongoya yabakutekanywa atandika ayogera ebigambo bino njagala biwulirize omulamwa gwa NUP guli kuki era kuki yabaddeko. Listen. A state that has tried to nominate many candidates. Abadde boogera kuba candidates NUP be nominating nga beewaana nti wano NUP tesimbye omuntu onaze kuba namunigina. David Louis Rubongoya ng'agamba, can we question the circumstances under which abantu abo abatalina babavuganya aba NRM engeri gye bakikoze tuli mu kunenya baneeno NUP beetasimbyewo. Do we know Anita Among amaliza ate okuba nga ali independent oba Thomas Tayebwa n'abalala? No one wants to interrogate that. They all direct their ire towards NUP. Not just at parliamentary level, but at the local government level. And, before then, we had youth elections, which are part of the local governments, of the wider local governments. There have been many challenges, which, are well known to the population. You saw that from the youth elections to the local government. Ladies and gentlemen, on also posing David Louis Rubongoya agenda kumala ebitundu 9 ku 10 noshoja gendo gira byo ojimaleyo sa kujikola yonna abadde sawa 2 ebitundu 9 mu 9 ku 10 ng'obusungu n'okulumba akwolekeza NRM. Banna opposition abali mu studio ebitundu 9 mu 9 ku 10 mu bichi bye boogera babolekeza NUP. Now you tell me. Elections and now parliamentary elections, many of our candidates were blocked from contesting and, using flimsy excuses and, the state trying to use all manner of tactics
to ensure that the National Unity Platform does not have as many candidates. For the youth elections, it was both during nomination exercises and the voting itself when they raided polling stations and did all manner of chaos. For parliamentary elections, I can cite a few examples. You saw what happened. Agenda maso n'okunyonnyola ku bica bye baakoze bafrustratinga batya NUP okulaba nga tesimba bantu mu bifo ebimu okugifrustratinga obutagiwa nsibi zigigwana okubeera nga etuukiriza byeteekeddwa okutuukiriza ng'ekibiina ky'ebyobufuzi n'ensonga eddala ezigwa mu kkowa eryo tukati nga tugenda mu studio wabeerawo balina ono oyo ironist very fake. Listen, kankweku kulimu ku byayogera we've been working with fake analysts who we've been discussing with and talking with our comrades. So all the other question here. You say you are working with other people like PFF to the enemy, but Honorable Semuju here has a candidate from NUP in his constituency, somebody called Musisi, and even for the road mayor of Kampala, NUP has a candidate against them. So what are those candidates doing? Are they just escorting gamba mukolagana n'ebiina binene bikuduruvuganya kyokka mwasimbyewo abantu usually bakibuuza post nagiteeka ku Facebook naye yatulateganya abantu bangi babuuza nnyo NUP lwaki musimba omuntu mu kifo ekirimu opposition already n'obagamba kati ate mmwe lwaki musimba omuntu mu kifo ekirimu opposition ekifo kya Joel Ssennyonyi kyalimu Nakawa East West East bimbuzabuza PFF yasimbawo gwe bayita Ivan Bowe ekifo kirimu lead of opposition bakireesemu omuntu kati wano babuuza lwaki mwasimbye omuntu mu kifo ekirimu already owa PFF abantu basobola okukolaga listen the incumbents or you are serious to unseat them from their seats against some of those candidates does not take away the fact that we are pursuing the same objective of changing our country. You know, the main objective is to remove General Museveni and his decadent system that has brought our country to its knees. Our presidential candidate, the Honorable Sentamu Kyagulanyi, today was meant to be in Karenga, but he could not get there on time because of the terrible state of roads. So, if that is the situation that is happening in the country, healthcare, education and all that, we can come back to talk about the parliamentary seats you're talking about, but the main objective is to bring about a change that every Ugandan can be, proud of. So, we are a political party, and a political party which definitely called for expression of interest, and people express interest in all positions. And we could not ring fence. Abantu bandyagadde okwesimba tugamba bagala okwesimba mu kifo kino mujje kati babagala NUP sitegeera the largest opposition political party tesimba w'omuntu mu kifo then lwaki babuuza all you guy already ali mu studio ali no opposition gwe bayita Ibrahim Semjunganda ye nga tamubuuza nti lwaki mu PFF mwasimbye omuntu ku Joel Ssennyonyi lwaki takibuuza amuli awo certain positions and say these ones are not going to field candidates and all that. So yes, David Louis Lubongoya yayanukudde gwe bayita Odongo yabadde agamba mbu ye ayagala kubeera analyst mbu ye ayina kye bayita I have two things now my reasoning is rooted in two things. One is political philosophy and political science. You know what I'm talking about? Because for heaven's sake, would be a little more. Bodongo To has a question for you. Listen. No, I just have a very honest submission. A very honest submission, not you? I think at 48 years, I should be a little more frank. I think at 48 years, I should be more frank. You shouldn't be frank because of your age. You just have to be frank. If you are raised by reasonable, honest, frank people, you're going to be reasonable, you're going to be honest, you're going to be frank all your life. I think at 40, 80 or 49, whatever, I need to be frank. Honestly, there is a lot more deception in NUP than what the eyes can see. You're watching Mordecai Marissa Live. Well, toina cholabye. Mpuuga yakiguddeko. Bamutambuze bamuteka mu katego nga tamanyi. Ne bamuteka mu katego papa.
Kibogo netandika okunyooka maama nyabo ow'ekirespect yakiguddeko ye yabyereetedde omusajja teyamubadde nako n'atandika okumulumba gye byakkidde omwana Lubongoya. Head over to my YouTube channel Mordecai Murisa Live, watch the entire conversation and let me know what you think. See you there. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm gonna guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.